Kaakati ono ye mwana gw'olaba oyo mu bifaananyi ng'ali ne King Oyo kitaawe gattako ne maama we. Omwana asuubira okuba nti yagenda okudda mu bigere bya King Oyo Kabamba Nnyimba Iguru eyatuvuddeko mu maaso olunaku olw'ejjo wali mu ggwanga erya Amerika gy'abadde yatwalibwa okujjanjabibwa obulwadde obwa kansa obadde bumazeeko ebbanga nga bumuluma. King Oyo abantu abasinga obungi abalumye, eggwanga lyonna lirumiddwa King Oyo. Ekisookera ddala King Oyo abadde mwana muto ku myaka 34. Abantu abasinga obungi bagamba nti bakabaka bawangaala, ne muli bagamba lwaki King Oyo afudde ng'akyali mwana muto gwe bayita omuvubuka embula kalevu. Abantu abasinga obungi tukuze tulaba King Oyo ng'akula, asobola okuba nga kale atusingakoko ku myaka, naye ate bwe naffe bwe twakulira twamuwuliranga, erinnya lye lyavuganga nga kabaka asinga obuto era asinga okulabika obulungi. King Oyo nze namutegeera mu mwaka gwa 2012 nga kumpi buli ekifaananyi kye nga buli mwana omuwala akirina ekifaananyi kya King Oyo. Ye kabaka mu byafaayo eyatuuzibwa ku nnamulondo y'obwakabaka bw'Ettoolo nga mwana muto kumpi n'obwakabaka obulala bwonna kubanga yatuuzibwako nga wa myaka 3 n'ekitundu oluvannyuma lwa taata we okufa. Taata wa King Oyo yagenda okufa ng'alina emyaka 31 mu mwaka gwa 1995 omwezi ogw'omunaana ennaku z'omwezi nga 26. Taata wa King Oyo gwe mwaka gwe yafiirako. Ate essaawa zino mutabani we King Oyo Kabamba Nnyimba Iguru Rukidi afudde ennaku z'omwezi nga 27 omwezi ogw'omunaana naye era August omwaka 2026. History yeddiŋŋana. King Oyo yasikira taata we nga wa myaka 3 gyokka egy'obukulu, kyokka n'omwana wa King Oyo era asuubira okumusikira wakati w'emyaka nga gye gimu. Kakati mbaleetedde ku bifaananyi by'omwana ono mumulabeko, newankubadde abantu abasinga obungi babadde beeraliikiridde nga bagamba ne mazima ddala King Oyo ng'afudde mwana muto, omuvubuka embula kalevu myaka 34, talaga nga mukazi, abadde teri amanyi nti oba abadde mufumbo, talaga nga mwana, era obwakabaka bwe baazaala omwana ono, omwana baamukweka. Omwana ono ebifaananyi tubifunye oluvannyuma lwa taata we okufa, naye ng'omwana gy'ali. Abantu abasinga obungi bwe bawulidde nti King Oyo alinayo omwana, awo obwakabaka bw'Ettoolo ne bujjamuko ku ssanyu. Kwegamba ne bagamba nti at least ko entebe tegenda kusigalira nga nkalu, kubanga obwakabaka bonna bubanga busikire. Obwakabaka basikira busikire. Kabaka abeerako bw'aba ng'alina omwana, oyo omwana yamusikira. Kakati kyekiriwo essaawa zino. Omwana ono essaawa zino sijja kulima nti mmanyi emyaka gy'alimu, sijja kulimba. Wabula bw'otunuulira ebifaananyi bino biraga nti King Oyo yaliko mu biseera eby'essanyu ng'ali n'omwana we asuubira okutuula ku nnamulondo ye essaawa yonna, era ne bagendako awutu ne maama w'omwana ono. Essaawa zino eno omwana ono asuubira okubeera kabaka, akuumiddwa ndowooza mu kifo ekisingira ddala okubeera safe, era ng'obwakabaka bw'Ettoolo bwagumizza abatoolo bonna ne bubagamba nti newankubadde tufunye loss ya kabaka waffe, ne mulina okuguma nti nnamulondo nkalu kaseera buseera. Kabaka waffe addako tugenda kuba tumwanjula mu bbanga eritali lya wala. Era nga bayita mu mikolo gyabwe ng'abatoolo, kabaka ono bajja kuba nti ate bamuteekako omusika wa King Oyo Kabamba Nnyimba Iguru. Abadde muvubuka buto ebyaddala. Nze nzijukira nali nsanzeeko ku King Oyo ono omugenzi, nali musanzeeko omwaka oguwedde ogwa 2025. Nasisinkana King Oyo wali eri ensambya ku Arena Mall
nali nnyimiridde bwe nti nagenda okulaba Range Rover epaakinga. Range Rover ng'eriko emblemu y'Obwakabaka. Wabula omuntu yagifuluma ngenda okulaba nga ye King Oyo kennyini nnyini. Abadde Kabaka tatambula na bakuumi kubanga nze olunaku lwe namulaba olwo lwennyini nnyini misana yali talina mukuumi n'omu. Yajja awo ku Arena Mall ndowooza ng'azze kukola ka shopping oba ng'alina by'azze oggula n'apaakinga Range Rover ye n'avaamu n'ayingira n'akola by'akola n'ama n'ayingira emmotoka ye n'agenda. Tewali muntu n'omu yamutegeera. Abantu abasinga obungi ekifaananyi kye bakijjukira ng'akyali muvubuka muto kubanga feesi ye bwe yasinga ennyo okutambulira. Kati nga kizibu nnyo okumusanga ng'atambula mu kkubo n'ogamba nti awo ye King Oyo. Kati nganza eyali amumanyi oba akuzaamulaba namanyirawo nti katono ye King Oyo. Namulabako nange n'amaaso gange abiri omugenzi kati King Oyo Kabamba nnyimba Igulu Rukidi owokutaano. Namulabako ko awo ensambya ku Arena Mall. Ali ninaze wentudde bwe nti nga ndi awo mpoye. Nagenda okumulaba paakinga Range Rover ye. Yali yambadde essaati yali ya green nga yambadde ne jento ya ame green. Gatako n'engatto za black. N'afuluma Range Rover nga yavuga nga talina mukuumi n'ogu ng'atambudde yekka. Nga toyinza na kumusanga n'ogamba nti ono ye Kabaka. Nga tosobola. Oba okitegera ekintu ekyo. Naye newankubadde nti essaawa zino ettoolo mawulire ga nnaku wabula ate amawulire erudde lulala ate ga ssanyu nti Obwakabaka bulina Kabaka. Obwakabaka bw'ettoolo bulina Kabaka agenda okudda mu bigere bya kitaawe era nga bajja mmuleeta mu kaseera akanaaba nga kaseera kanaaba katuuse. Simanyi mu bulombolombo Kabaka bamutuuzaako nga wa myaka emeka, ekyo sijja kukulimba. Basobola okumutuuzaako nga wa mwaka oba myaka ebiri oba balina kumulina nga awezezza ddala emyaka 3 ne balyoka bamutuuzaako. Katulinde naye nga twongera okugumya abatoolo mwenna. Twongera okubagumya abatoolo mwenna nti tubasaasira nnyo era tunywerwa wamu nammwe. Gwatusinze twakuumye bubi. Oba okitegeera gwatusinze twakuumye bubi. Essaawa zino eno omubiri gwa Kabaka w'ettoolo King Oyo gukyali mu ggwanga erya Amerika gye yafiiridde. Tegunnaba kuba nti ate gukomezebwawo wano eno. Wabula kyenjagala mumanye nti enteekateeka z'okuziika Kabaka King Oyo balina okusooka ne bamuleka ku nsi okumala ennaku 9. Ennaku 9 nga bamukungubagira. Balina okumukungubagira ennaku 9 nga tebannaba kumuziika. Okusinziira ku kyentegeddeko mu buwangwa n'obulombolombo obw'ettoolo, Kabaka eno balina okumukungubagira ennaku 9. N'asooka n'abeerawo ne bamukungubagira ne bakola biki byonna byonna. Bwe bimala okuggwa ndowooza ne balyoka batandika okuteekateeka entegeka ez'okuziika. Era essaawa zino akamu ku kabonero akalaga nti Obwakabaka bwaguddemu amawulire amabi, eŋŋoma erina okuba nga yeesulise. Eŋŋoma yeesulika nga bw'olaba awo. Naye nga kitalo nnyo nnyini ddala. So oyo ye mwana asuubirwa oba agenda okutula ku Nnamulondo y'Obwakabaka bw'ettoolo. Era essaawa zino yatunuuliddwa okubeera Kabaka ow'ettoolo oba Obwakabaka bw'ettoolo. Kibi nnyo kibi ddala. Kitalo nnyo nnyini ddala ekyokuviibwako King Oyo Kabamba Rukidi nnyimba Igulu. Naye mwana afudde mwana muto myaka 34. Afudde mwana muto ebyaddala. Omusajja afudde mwana myaka 34 abadde muvubuka mbula kalevu. Abadde muvubuka mbula kalevu. Mukama Katonda ono. Kabaka ono bannange yali crush wa buli muntu. Kino bannange kankyogere. King Oyo yayagalwa abantu. Yayagalwa abawala. Nga kizibu nnyo okubanga tosanga kifaananyi kye mu bitabo by'abaana. Nze nkugambe twasomanga n'abaana. Abaana
balina ebifaananyi by'abantu bano babiri ogwo omwaka ogwa 2012 ng'osoma n'abaana mu kirasi naye nga balina ebifaananyi bya King Oyo n'ebifaananyi bya Justin Bieber omuyimbi nga balina ebifaananyi byabwe naye King Oyo nga kizibu nnyo okusanga omwana nga talina kifaananyi kyefe abalenzi tetwabeeranga nabyo kubanga oli yali mulenzi munnaffe naye abaana ab'obuwala nga babirina nga bannange nga kizibu nnyo okubeera n'olaba nga tosobola kulaba kifaananyi kya King Oyo era ensonga emu yasinga okumutambuza ennyo n'okumutegeeza ennyo abantu kwe kuba nti yali ndabika ye kubanga yali muvubuka muto ng'ate muvubuka alabika ki nga muvubuka alabika obulungi okitegeera ekintu ekyo so obwakabaka bw'ettoolo bunakuwavu ate mu kaseera ke kamu busanyufu bunakuwavu nti bwafiiriddwa kabaka waabwo wabula busanyufu nti bagenda kusobola okufuna omuntu agenda okudda ku Namulondo agenda okugituulako omulala ge mawulire agaliwo ag'essanyu naye ng'essaawa zino ekiri mu ttoolo abantu bali mu kukaaba abantu baasuze bakaaba abantu baasuze kugamba baasuze bweru kugamba buli omu nga yanyoleddwa nnyo olw'okuviibwako King Oyo Kabamba nnyimba y'eggulu alumya abantu bangi ebyaddala alumya abantu bangi olw'emyaka gye naddala olw'emyaka gye emyaka egyo girugi kugamba abadde mwana muto nnyo nga bw'okiwulira nze nafuna omukisa ne mmulabako yadde nange namwekanga ne namwetegereza bwe ne ŋŋamba ono ye King Oyo y'ono yennyini mu butuufu so abantu ababadde balowooza nti King Oyo talinaayo mwana King Oyo ayina omwana era y'oyo omwana gw'olabaawo mu bifaananyi so CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale nnyo okuba nti ate mugobera abeekumina ku mukutu mwebale kusubscribinga saako n'okuba nti ate mulayikinga mufollowinga musharinga mbaagala nnyo Mukama Katonda abankuumire mubeere bulungi mweraba